Bano be bamu ku batuuze abawangalira ku kyalo Samaliya mu ggombolola y'Ennyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka abatandise okutuula obufoofofo. Okutya kwe balina kwe kw'ettaka lyebalumiriza nti lyabwe bwoya okubanga lyolekedde okubaggyibwako mu ngeri gye bayise ey'olukwesikwesi amyuka omubaka wa Uganda mu German Danny Ssozi Mayanja. Ettaka eryogerwako liweza yiika 15 nga we tutuukiddeyo tusisinkanyewo abajaasi ba military police era nga n'okukola ogwaffe kubadde kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu kubanga ebifaananyi bakira tubbirira bibbirire. Wabaddewo ebinnya ebisimiddwa okwetooloola ettaka lyonna nga kyeraga lwatu nti yenna eyeeyita nnyini lyateekateeka kusibawo olukomera. Ekisinza okutwewuunyisa kwe kulaba nga abajaasi bano mpaawo gwe baganya kusemberera ttaka lino nga n'abatuuze abalinako amayumba babadde babasenza lutinga kikere. Aba Red Top bansibiddeyo bataddewo fensi ne baŋŋamba bakasita bamala okukubawo egundi ekintu kyonna akatimba badda kusendawo nju yange. Tulagiddwa ebiwandiiko ebiraga nti kkooti y'e Masaka yassadde envumbo ku ttaka lino nga mpaawo akkirizibwa kubaako kyakolerako olw'emirerembe egyali balukako edda wakati w'abatuuze bano n'Ambassador Ssozi Mayanja. Eno ye statement eyava mu landis nga eraga nti poloti namba gy'abakirayimingirako ku musango ogwo teriiyo ne mu landis 291. Ashraf Semanda atutegeezezza nti kojjaawe ye yamuwa ku ttaka waali ng'abadde yazimbawo n'akayumba awo n'obupangisa wabula yeekanze ng'abasima ebinnya ebiramba ettaka n'akayumba ke bazingidde omwo. Eddirisa eryo limulaba ekyengulu oluwenda lwabwe we luyita ne lugenda emmanju ne lujja ne lwasa mu kikomera kino mpozi n'okudda awo mu lusuku olusuku lwe mulaba mu maaso awo nalwo lwange. Abakulembeze mu kitundu kino batubuulidde nti bino olwatuuseewo obwedda bagezaako okwogerezeganya n'ab'ebyokwerinda mu kitundu kyokka nga bye bababuuza babiddamu aga n'aga. Ne mubuuza nti no mu court order mwalimu ekyokufensinga off the land. Musajja wa Katonda yaŋŋambye nti no tekiriimu. Ne mugamba bwe kiba tekiriimu lwaki ate basiba sseŋŋenge. Nakambe nkyaliko mu kyaki naye tujja kweyongera. Nti bano ne bwe basabye abajaasi bano okubalaga waakiri ku kiwandiiko kya kkooti ekibakkiriza okubeera ku ttaka lino ng'amatama ntengo. President Museveni obanga State House yeri mu kintu kino abantu bakoyo okubundabunda ku mataka gaabwe abantu basuze wono nga tebebase basuze abamu basenguse bune mayumba basuze wantu walala bakomyewo kakati ku macha era abamu bwedda bankubira amasimu kansala waliwo ekigenda maaso. Y'omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Muhammad Nsubuga atubuulidde nti bamanyi ku ky'abajaasi bano abali ku ttaka naye nti ekituufu bazze kukuuma mirembe. Buli omu senga abaye amanyi tino waliwo ekintu ekitagenda bulungi yeekubire enduulu mu kkooti eyisa ekiragiro ekyo. Naye nga tulina okukakasa nno security ya buli omu ya buli munnayuganda yenna. Tutuuse kukola ggulire lino nga tukyategana okunoonya Ambassador Ssozi Mayanja naye abeeko byatutangaazaamu nga buteerere nga ne be batulengezza nti be bakozi baabamusemberera amagye gatulemesezza okwogera nabo waakiri okutuwa akanamba ke tumukubireko.